Nabe natagudde munda mu kibiina kya National Unity Platform NUP olwabamu ku bakansala b'ekibiina ekyo ab'omugombolola ezikola ekibuga Kampala abagambibwa nti batwaliddwa mu kitundu eky'eggaluga basinkane Pulezidenti Yoweri Museveni ku nsonga ez'enjawulo. Nakuntono eziyise ekibiina kino kyatabukira bakansala baakyo mu disitulikiti wa Kiso abaatwalibwa eggaluga okusinkana Pulezidenti Yoweri Museveni era abamu ku bo bagenda okuva mu nsinkano eyo nga boogera bitakwatagana n'enteekateeka z'ekibiina ky'NUP. Ensonda zitegeeza kya Bassa nti enteekateeka y'abakansala b'omu Kampala aba NUP okusinkana Pulezidenti Museveni mu ngeri eteri ntongole esattiza abakulembeze b'obubondo bwa NUP mu ggombolola ettaano era bayise olukuŋŋaano olw'amangu okusala amagezi n'okumanya ekyaviiriddeko bannaabwe okugenda okusinkana Pulezidenti nga tebategedde. Ezimu ku nteekateeka z'abakansala okusisinkana Pulezidenti Museveni ensonda zitegeeza nti zaatandise olunaku lwaggulo bwe baafunye obubaka okuva mu maka g'obwa Pulezidenti obayita okwetaba mu lukiiko olugenda okubaamu Pulezidenti. Ssentebe w'akabondo k'abakansala b'NUP ku lukiiko lwa Lord Mayor wa Kampala Kataabu Moses agambye nti batandise okunoonyereza ku nsonga eno wadde nga ebadde ekyakumiddwa nga yakyama nga tebannagyetaaga mu mawulire. Tetunaba kumanya kintu kyonna, tetunaba kumanya ani era gundi yaki era baani, naye nze ndowooza abafu aba NUP kizibu nnyo. Kizibu nnyo, nze ku lwange ndowooza kizibu nnyo. Balina omulamwa gwe baliko, tulina omulamwa gwe tuliko, ndowooza kijja kuba kizibu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuddiza abantu ssente zaabwe nga banka zibaterekamu zigudde ekya Deposit Protection Fund of Uganda kirangiridde nti abantu 1,250 sibaakuddizibwa nsimbi zaabwe ze baali baatereka mu kabanka aka EFC Uganda Limited akaggalwawo gye buvuddeko. Banka ya Uganda enkulu yaggalawo ka banka ka EFC Uganda Limited nga 19 omwezi oguwedde oluvannyuma lw'okukizuula nti tekaayina ssente ziddukanya mirimu era Deposit Protection Fund n'erangirira enteekateeka ey'okuddiza abantu ssente zaabwe abaali batereka mu EFC. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku yafeesi za Deposit Protection Fund of Uganda mu Kampala, abakulu bategeezezza nti abantu abatagenda kusasulwa beebo abaali bakyabangibwa ka banka kano nga n'ensimbi zibabangibwa nnyingi okusinga ze baalinayo. Akulira ebyensimbi mu kitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda Mukibi Yusufu ategeezezza nti banka ya Uganda enkulu yabawa abantu 2,666 abaalina akawunti mu EFC era nga bakola obuwumbi bw'ensimbi obusukka mu 53 wabula oluvannyuma lw'okwekenneenya obulungi abantu abo bagenda kusasulako abantu 816 bokka. Etteeka ligamba oba oyina ebbanja tetukusasula ssente zo zitokusasula tezikosa okusasula ebbanja eryo. Aba depositors abo 1,250 balina looni nga za biliyoni 1 mu miliyoni 5 eza Uganda. Ekitegeeza ba depositors abaasigalawo aba EFC be balina okusasula baali 816 bokka nga abo balina biliyoni 5.2 mu obukadde 8. Abalala baali 37 nga bo balina sente nga zisuka biliyoni 10 bali ba depositors 37 nga balina biliyoni oba obuwumbi 52 mu miliyoni 6. Kati ba depositors 37 tujja basasula nga twegase ne Bank of Uganda. Mu mbeera y'emu Deposit Protection Fund of Uganda etegeezezza nti emaliriza okusasula abantu abalina akawunti mu EFC nga balina ensimbi ezitasukka bukadde 10 nga bano bawera 779. Bano mugatte bakola ensimbi obukadde 3 era nga ku bano 374 bamaze dde okusasula ensimbi zaabwe eziwera obukadde 125. Ssenkulu wa Deposit Protection Fund of Uganda Dr. Julia Claire Olima Oyet asinzidde mu lukuŋŋaana luno olw'amawulire n'alangirira nti olwaleero batandise ku nteekateeka ez'okusasula ebitongole n'abantu abalina akawunti engatte mu banka ya EFC nga wamu n'abo abalina ensimbi eziri waggulu w'obukadde 10 nga bakola omuwendo gw'abantu 37. Effective today, February 12, 2024, the fund has made arrangements to start receiving and verifying documents of depositors who held company and joint accounts. These depositors shall be required to submit
the underlisted documents to the Deposit Protection Fund of Uganda at AHA Towers, Plot 7, Laudel Road, Kampala, during working hours. Akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda kalangiridde enteekateeka eneegobererwa okujjusa ekifo eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eddokolo ekyalimu kaakano omugenzi Cecilia Barbara Atimu Ogwal. Kirangiriddwa nti okulonda kuno kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja ogwokusatu. Ennambika efulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda etandise n'okuzza bujja nkalala z'abalonzi okuva leero okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno nga kugenda kukolebwa mu miruka 71 egikola disitulikiti y'Eddokolo. Okutimba enkalala z'abalonzi kwa kumala ennaku 10 okuva nga 21 omwezi guno okutuusa nga 1 omwezi ogwokusatu. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paul Kenya annyonnyodde nti okusunsula abaneesimbawo ku kifo eky'omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'Eddokolo kwa kumala ennaku 2 okuva nga 11 okutuusa nga 12 omwezi ogwokusatu era ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda aka disitulikiti. Okunoonya akalulu kwo kwa kumala ennaku 7 okuva ng'ennaku z'omwezi 13 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu olwo okulonda kubeewo ng'ennaku z'omwezi 21 ogwokusatu. Kinajjukirwa nti ekibiina kya FDC enajja n'akumbi nnaku ntono eziyise kyalangirira nti kyasisinkana muwala w'omugenzi Barbara Atimu Cecilia Ogwal nga ye muwala we ye Rosemary Aruch Ogwal bwekyaperereza akwate kaadi y'ekibiina kino yesimbyewo addire nnyina mu bigere wadde ng'era kyategerekeka nti n'ekibiina ky'NRM omuwala oyo kikyamwogereza. Gavumenti ya Uganda erangiridde nti egenda kukola ebikwekweto eri amalwaliro agakyatunda omusaayi kyokka nga bannayuganda baguwaayo ku bwereere. Omusasu waffe John Musisiika atuwa ebisingawo. Nga Uganda yeteekateeka okutegeka olukuŋŋaana olulwa Ssemazinga wa Afirika olw'omulundi ogw'e11 olugatta amawanga gano gonna mu nsonga z'omusaayi wamu n'ensi zonna ezivaamu abakugu abakwatibwako ensonga z'omusaayi olugenda okubeera wano mu Uganda wakati w'ennaku z'omwezi 4 n'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu olumanyiddwa nga Africa Society for Blood Transfusion Congress. Abakugu mu by'obulamu bategeezezza obudde buno Uganda ekikyagibonyaabonya gwe musaayi omutono ddala ogukuŋŋaanyizibwa naye ng'ate nagwo bwe bagukuŋŋaanya abakulu mu malwaliro ag'enjawulo omusaayi guno batunda mutunda ekifo ky'okuguwa bannayuganda ku bwereere kubanga nabo baguwaayo nga tebavuddeko yadde munwe gwa nnusu. Dr. Charles Olalu avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi minisitule y'ebyobulamu ategeezezza keekadde ebikwekweto biddemu okunyennyentira okukwatawo bonna abatunda omusaayi era n'asaba ab'amawulire okukulemberamu kaweefube ono nga balookooma abo bonna be bazuula nti omusaayi guno batunda mutunde. Now when an accident comes where there's need for blood, so addressing all those aspects which will need blood. Regarding sale of blood, first I must say that sale of blood is illegal. But in every system, we will always find people who want to do things against the law. Professor Isaac Kajja kakensa mu nsonga z'ebyomusaayi ono alaze okutya n'okunyola okw'amaanyi nti omusaayi okuŋŋaanyizibwa mu Uganda gukyali mutono ddala kubanga abakugu balagira waakiriko buli bantu 100 bandivuddengamu payinta y'omusaayi emu era nga Uganda esuubirwa okubanga buli mwaka ekuŋŋaanya payinta 45 kyokka 30 gye gikuŋŋaanyizibwa ate ng'obuzibu obuvaawo n'abantu abandyegize ne beekoomako omusaayi ne guba nga tegugenda mungi okugeza abakyala ab'embuto bagaana okukola bye bateekeddwa okukola. Bagusuubuddewa kakati bwe tutuula mu kisenge ekimu ne tuteesa ku nsonga zino ffenna ng'abaana ab'enju emu tujja kufuna ebinaatuyamba, tujja kufuna ensengeka y'ensonga entuufu tutuuke ku kijjo tuyamba ffenna n'omusaayi mulabe nga n'okufika gufika. Mu mbeera eno Dr. Dorothy Kyeyune ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omusaayi mu ggwanga ekya Uganda Blood Bank Services asabye bannayuganda okujja mu lukuŋŋaana luno olwa Ssemazinga wa Afirika olw'omusaayi bongere okukubaganya ebirowoozo n'okuzuula enkola eza tekinologiya eziriko bwe basobola okwongera ku bungi bw'omusaayi ogukuŋŋaanyizibwa n'ebizibu ebiviirako abantu okubanga tebaagala kuwaayo musaayi. Ku lwa 88 CBS FM Radio olwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musisi John. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Tom Senkungu annyonnyola emigaso egiri mu kutuuya nako.
kuyamba omubiri okukakkanya ebbugumu kubanga omubiri guba gusobola okukyamuka. Entuuyo zino zirina engeri gye ziyamba okukendeeza ebbugumu mu mubiri, ate entuuyo zino bwe zijja ku lususu ziyina engeri gye zirwanyisaamu obuwuka obwali badde butuula ku lususu kuno. Omuntu muli bw'afiirwa amazzi ago ate awulira ennyonta okwagala okunywa ennyo. Mu kunywa ennyo ne kimuyamba ate okulwanyisa ekizibu ekirala eky'amaanyi eky'okufuna amayinja mu nsigo kubanga gy'okoma okunywa omusulo gwo calcium ne urea ne bibeera diluted ne bitabulwa nnyo n'omusulo ne gutabeeranga mukannyo. Updates okuva mu ggwanga erya Mali, abayeekera aba Tuareg bavuddeyo ne balangirira ne bagamba nti enguudo ze baali basalako nga tebakkiriza byamaguzi n'abantu okuzikozesa mu Northern Mali bavuddeyo ne balangirira ne bagamba nti bazitadde oluvannyuma lw'okuba nti National Army mu ggwanga lino erya Mali bagenda bawamba ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Mali naddala mu Northern Mali. Kakati enguudo zino kigambibwa nti ziconnectinga ku ggwanga erya Algeria era nga zino ziva ku border nga zeeyongerayo mu kitundu ekimanyiddwa nga Timbuktu ne Gao. Wabula abayeekera bano bavudde ne balangirira nti baziviiridde era abayeekera bano bino babyogedde oluvannyuma lw'okuba nti amagye g'eggwanga lino erya Mali gawamba areas ez'enjawulo mu Northern Mali. Ekijja ky'abayeekera bano aba Tuareg kigambibwa nti kizze kifiirwa ebitundu ebyenjawulo mu kulwanagana okw'amaanyi okubaddewo era kigambibwa nti mu mwaka gw'2023 nga gunaatera okuggwako abayeekera bano aba Tuareg babagoba mu kitundu ekya Kidal era bwali buwanguzi obw'amaanyi mu ggwanga lino erya Mali. Bagenda beewera bagamba nti bajja kudda tebinaggwa, bagenda bagamba nti bajja kukomawo bawambe eggwanga lino erya Mali. Kulwanagana kuno kwaddamu mu mwezi ogw'omunaana mu ggwanga lino erya Mali mu 2023 oluvannyuma lw'okumala emyaka 8 mirambirira ng'okulwanagana bakusirisaamu. Abayeekera bano baali balwana nga baagala okulaba nti beddiza enfo ez'abajaasi aba United Nations abaali bafuluma eggwanga lino erya Mali okusinziira ku order ya gavumenti y'eggwanga erya Mali. Bavaayo ne basaba abajaasi bano aba UN okufuluma eggwanga lyabwe nga bagamba nti tebalaba njawulo olw'ensonga nti bamaze emyaka mingi nga balwanira mu ggwanga lino erya Mali naye nga abayeekera bo bakyalimu. Kakati abayeekera bano mu kulwana okwagala okweddiza enfo zino omwali amagye aga UN ate abajaasi b'eggwanga erya Mali babagoba era ne babakuba bubi nnyo. Military junta eyawamba obukulembeze mu ggwanga erya Mali mu 2020 mu kudita yavaayo n'asuubiza bannansi mu ggwanga lino erya Mali nti ajja kulwanyisa abayeekera bano aba Tuareg wabula yakola ekisoboka kyonna okulaba nti alwanagana n'abayeekera bano aba Tuareg wabula abayeekera baagaana okuwanika ne bagaana okuteesa ne gavumenti era ekintu ekyaleetera military junta okusigala nga balwanagana n'abakulu bano. Stay tuned and don't forget to subscribe.